We have a very sad situation in Uganda, a terrible situation. Everyone is talking about. Look at Bobi Wine, a very popular guy, a musician, they tell me, a young guy, and look at what's happening. Treat him horribly. Beaten, arrested, his rights violated. It's disgraceful, an absolute disgrace. You have this leader, President Museveni. He's been there for decades. He's like a king, and he doesn't like the competition. So what does he do? Violence, intimidation. They call it an election, but it's a joke, a total sham. And they see it. The fake news media doesn't cover it enough, but smart people know. They know what's going on. People of Uganda, we stand for freedom, for free speech. They want their country back. They want to make Uganda great again, but they can't with this violence and these crooked elections. It has to stop. The violence against Bobi Wine and his supporters has to stop now. America is watching. We're all watching. Thank you. Mwalabye bannayuganda, mwalabye kye bayita Omumerika, mwalabye kye bayita omujaasi wa Amerika. Tulina amaanyi. Okay, listen, ebyagudde Venezuela mwabirabye. Ku ttiimu eyagenze saabaddeko nasigadde Amerika saagendeddeko. Naye ekyo kye bayita komando wa Amerika. Ne mugenda mu nsi endala ne mukwata pulezidenti waayo ng'abakwata enseenene. Ne mukyala we, he snatch a motherfucker in the bed with his wife. Ne mutuka ku nnyonyi ne mutwala. Ekyo kye bayita komando ba Amerika. Tuli balala mukko. Okay, mutulabe mudduke. Jaasi wa Amerika mulabe edduka. Kaakati nalabye waawo bwabwa ku Facebook. Buleekaana. Amerika ekola bube, Amerika ekola bubi. Ngenda kuwa ensonga emu yokka lwaki buli munnayuganda waali ateekeddwa okuwagira Amerika erumbe ensi nnyingi. Amerika erumbe ensi nnyingi kiyamba ggwe munnayuganda. Ensonga yino ya mirimo. Oba mujjukira Amerika ng'ekuba Afghanistan ne Iraq ebiseera ebyo nali sinaba kuyingira amagye. Nayingira towards the end. Afghanistan, Iraq ne Kuwait. Nali sinayingira amagye ga Amerika. Okay? Nayingira towards the end of that. Naye bannayuganda baaliyo bangi nnyo. Amerika weekuba green zone. Amerika weekuba green zone bannayuganda. Amerika weekuba green zone bannayuganda. Kati Amerika yakubye Nigeria. Abaana baakubye saabaddeko ku ttiimu yakubye Nigeria. Kitegeera. Oba oli awo mukisa guyinza okujja. Ne bagamba twakozesaako bannayuganda, yes, bannayuganda mujje mukavalinge we tuvudde. Okitegeera. Venezuela yawedde okuba. Oba oli awo taata wange Trump agenda kugamba bannayuganda. Amanyi Amerika ayagala nnyo okukozesa omuntu gwe yakozesaako edda. Kitegeera. Ate bannayuganda mwakola bulungi nnyo, temwalina byakubba byakukyete, mwali babi nnyo. So omukisa gwonna bwe gubaawo munnayuganda yasookera ku lupapula. Bino bye mugendamu e Dubai ebyo byonna biba bigenda kukoma. Tetulina mirimo, Amerika eba egenda kubawa emirimo. So mubeeraawo nga musaba busabi Amerika eyongere okuba ensi endala. Oba oli awo lunaku lujja kukyanga babayise. Kale mujje mukavalinge mu green zone. Mukwate ku ddoola nga ffe. Kitegeera. Mukwate ku kyekyo Amerika bwe mugirabe mudduke. Bakomando si bano abammwe ba general jimanyi general Megadi wacha wewe nyanyinga nabaka kasemuju gendo kakwate no kabaka n'obugalu bindi bwako obaka kabaka n'obugalu bindi bwako n'okatwolanga kagenda ka you know kibayita komando wa Amerika. Mwakira si filimu. Amagye mwaga Amerika mwe mwagalabanga mu filimu ya Schwarzenegger na Lembo biki ebyo. Kibayita Omumerika. Ennyonyi 15 nga ziryawo mu bbanga. Tosobola kubako wadde ennyonyi embwe. Era aba Venezuela bagezi nnyo tebakubyeko wadde ennyonyi emu. Baba kukoonako wadde ennyonyi ya feegi emu bweti.
singa tewakyali nsi gye bayita Venezuela, singa tekyaliwo, kitegeera. So mutusabire tugende tukube ensi endala nnyingi, oluusi mujja kufuna ku mirimu. Mulekerawo okuvuga mulekerawo okuvuga boda, mulekerawo ogenda e Dubai, Qatar, mu Bawalabu, mujje muyambeko mu America. Baba oli abo babawe ne ku visa ez'obwereere, America bw'omukolera n'omukolera bulungi, they can offer you a free visa. Kale mweraba. Gwalaba video eno okwegayidde gitambuze paka ku His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. President, bwe tubanga tulina paasi yonna gy'osobola okufuna n'osisinkana Donald Trump, President wa America, nga tusobola okukola endagaano naye ng'osobola okukola endagaano naye, batutwalire Museveni bakime amafuta bagatwale, bweba golodi bamutwale, kubanga President tebitugasa, bigasa family emu ya Museveni. Bwe babanga basobola okubitwala byonna, nga basobola okutujjirako dictator Museveni ne bakitwala ekyekikadde, ne bakitwala ne family yakyo n'ekitabani kyakyo mu kimuwoozi. President, kola endagaano, sayininga endagaano, bajje babitwale, batwale n'eki Museveni, tusigaze eggwanga lyaffe nga kkalu, tujja kulyeddizaawo, tujja kulizimba mpola. Naye ekimala tebituyamba, tetubifuna mufe nga bannansi. Family emu yebifunamu Museveni naki family kye ffe tufuniramu nga bannayuganda babitwale. Okay, ka video ka sister wange oyo mukawulidde kati mu comment section yawo muddemu nze ngamba oba gwe kikyolowooza ku nsonga eyo olw'ebigambo byayogeddeko, ajje oba asigale, tajja ffe twerwanirire. Kikyolowooza commenting awo wansi, endowoozayo nja kudda ngisome. Mu State House Museveni baliyo ndowooza ye ne Janet, bano abaana basigadde bonna baakula, tebasula mu State House, tebalya mu State House. Kati biliyoni 3 bano bazirya batya? Kati sente ezo kyembadde temumanyi. Museveni ayina abantu be abajja ku byalo nga bayina amanya ga Kisoga, amanya ga Kiganda, amanya ga Kinyoro, amanya ga Kinyankole, amanya ga Kitoolo, amanya ga Kirugwala oba ga Kiteeso. Abantu abo bajja nga balina ssente, ne bajja ku byalo nga balina ne security, bajja ne ssente ne bagula ettaka lyammwe ku busente butono. Kati bw'ogaana deni nga batekawo mukono omunene. Njagala kino mbali temukimanyika nkibateme. Wetwogerera olwaleero ettaka lya Uganda lyonna Museveni ne Salimu Sale ne famire yaabwe balirinako ebitundu 42 nga lyabwe mu ngalo. As you speak right now, Museveni, Janet, Salimu Sale, Muhoozi, Natasha and their group, they own 45% of Ugandan land. 45% of Ugandan land. Nettaka lino balifuna batya? Balifuna through sente parliament zebawa ezitaliiko mbalirira, zebasindika mu State House, zebayita Minister of Defense, ate n'abasirikale batabasasula. Kati muganda njala kuga buli muntu gwolaba ku kyalo eyo nga ze n'agula ekyalo ngira ina amanyi n'amagi ze sente ezo. Museveni ne family ba owninga ebitundu 45 ku buli 100 ettaka lyonna erya Uganda. Nchiddamu Museveni ne family yonna ba owninga 45% of land in Uganda bali owninga. Nenga sente ze bagulamu ettaka eryo sente ziva mu supplementary budget eyokolebwa mu State House. Nenga bana Uganda bonna tekuli mu parliament ayinza kugamba kigambo kino. Kati Museveni iki yakola kiyamanya nti bambe ba parliament bano obasubye obukadde 10 bukadde 2 bonna ne basirika era kibakola. Kati Museveni bwamanya nti ababbi bamaze omutegeera naye n'ateekawo ababbi abajja okubba nga temugenda bakweshoninga. Omuli omukyala speaker Anita Amongi, omuli Tayebwa n'abalala nga waliwo okubba bubbi. Kati yengeri seri gye badde bazitwalamu nenge gye badde bagulamu ettaka lya Uganda. Recent nabagamba nti ebizinga by'ebuvuma Sam Mayanja n'akaminja akakaliko ky'ofa togabye n'abalala abo baddiringa mu kugula ttaka lya Museveni by all means.
mu Buganda mulimu abanyarwanda abalina ssente Museveni kwa ssente abagula ettaka lya Buganda nga chief director inspector w'ettaka lya Buganda yenna bamuyita Saloga Mulenge Jawasanya Kalo Charles Peter Mayiga yalagirira ttaka ki eririgulwa na ttaka ki erigenda okutundwa ye ayita vaya Salimu Saleba ne bagula ettaka kati okuba nti Abaganda twali mu kufuuka okufuna embeera eteekawo embeera ku bintu byaffe kati twafuuka soft target oba ekintu kyonna ekyangu okukuba oba okusaanyaawo lwaki twaloozinga resistance wano Museveni waayise okukola buli kimu kyayagala okutukuba ekigo y'ensonga lwaki mula buli kimu kyonna bakikola kati bakikozesa maanyi si lwakuba nti wiru yaabwe bakikozesa maanyi olw'ensonga bakimanyi nti bwe baviira mu bukulembeze bagenda kuloozinga buli kimu. Ebisinga mbaddewo nga mbagamba nti the writer of script is always one. Njagala owulirize ebigambo bya Sadamani Makebe. Geraze mbabuuliro mu America bwajjanga wanene omugenda kuna amaje ga muhozo wa Museveni regardless ani aliko lwaki nabatega tebena kanuje ke babaida fe baddugavu kwata kifulaga kya America kisse wansi kijje ku muti temukikosa nga tubanja kaluluka fe period abo tebena kanuje ke batubaida kati Venezuela olwaleero bashwaide democracy na zibomu je bashwaide democracy anagano sigaza obuyinzo z'abantu oba kachagonywa wafuna mulwanirako nga wabweru taba waffe abamaze okuva ku manyiga banaja ku manyiga abali era abakola akoera ku ntoli z'abali sosi zaffe omalo jukire ebigambo bya Itongwa ku nsonga yemwe ya flag nabagamba nti these guys are discrediting the efforts of the president in a disguise nga n'ekisinga okwewunyisa Sadamani Makebe afaananye Sauda Madade yagamba nti yafiirwa n'abaana na justifying betrayal ye afaananye Bebe Kulu yakeera ku makya n'agaana okuwagira kitaawe ng'agamba mbu Museveni alina amagulu ge naye ng'ate yamulemaza yali musirikale wa Museveni ye n'ayimirira eri nga Mezaya nga bino Anita Amongo byagala otulaga mbu kisa kya Museveni Honorable Nambozo okuba nga ajjanjabibwa ekyo kintu Haji Hussein Kyanjo yali yakitulabulako dda okitegeera nti bateekawo embeera ne beefuula nti okujjanjabibwako kuli ku kisa kyabwe naye ng'ate kiri mu privileges eziweebwa member of parliament si ku ssente za Museveni. Ono Sadamani Makebe gye buvuddeko yakavayo wano n'akaaba amaaso ng'era eyamutuusa ku buvune obwo yali aplaying oba yali aservinga interest za General Museveni gwagamba nti gwagenda okujoininga simply because abazungu bazze. The question is, can you do away with the white supremacy? Can you flush out the white influence in your country? No. Tutunulire South Africa. Yafuna obwetwaze naye abazungu bwe bakyalwaninga economy ya South Africa naye ng'omukulembeze Cyril Ramaphosa ba South Africa be bamulonda. So, the solution is, you just have to cohabit with the white influence or the white supremacy for the benefits of the two. Okitegedde? Nti oyina okubeera nga abazungu bano tosobola beegobako naye musobola okubeera mu nsi mwenna mu ngeri y'okugabana kubanga ekisinga okunyiiza omuzungu kwe kubanga obukunkumudde omukono mu by'obugagga completely. Tutunulire Burkina Faso tujeegomba. Ibrahim Traore yakeera ku makya n'afuna obukulembeze n'atunulira endagaano ezaali zibanyuunyuuta zonna n'azisazaamu n'ate yaddamu n'akola endagaano n'omulasha. That is white supremacy or white influence. For security guarantee or for his safety, no kubanga controlling ebyobugagga bya Burkina Faso. Nete kitegeeza nti ebyobugagga bya Burkina Faso tebikyafuluma kugenda mawanga g'ebweru yabiteekako control. Luli byafulumanga mu ngeri ya kyeyonoonere ng'omu Burkina Faso takifunamu. Ekyo buli mukulembeze wa Africa asobola okukikola. Abasinga obungi batunulira bintu bya kwegaggawaza kwejalabya na kunyuunyuuta saako okuinvestinga mu stable economy. Tusuubira President Kyagulanyi wanaaba atudde mu buyinza ajja tukolera Ibrahim Traore kyakola. Kubanga ekisooka tosobola kugamba nti osobola okulwanyisa omuntu nga n'ebyokulwanyisa oba tekinologi gwe muyina yenna ava eri mubeeru nga basobola omusabotaginga. Nicolas Maduro yabadde alina defense systems eziva e Russia ne China bazifreezinze ne basobola okubanga bamukuba. Ekyokubiri bakozesezza ssente nga woomanyi enkola ya America mu inner circle ze ne bamulyamu olukwe naye nga kyava kuki kulaga nti ye asobola okustandinga against US
ekitasoboka. Ensi oba era gye tulimu, you're either with NATO or BRICS, or you can deal with both, but you cannot flush them out completely. So kati gwe toyinza kuŋŋamba nti Omumerika wajja Uganda ensonga lwaki osobola okwegatta ku NRM. Just kyoyagadde tubuulira mawulire tuleme kubeera surprised. Nze kyenyinza okugamba kuba nze nkubuulidde mu nsi kati oba akaseera ke tulimu, you have to prioritize the interests not emotions. Kankuweyo ekyokulabirako, Abayisiraamu bangi tebakkaanya na bukulembeze bwa Mubajje, naye teriyo Musiraamu asobola kuyimirira yeŋŋange Mubajje kubanga General Museveni yamukola ki, yamulemezzaawo. Ate n'ekyokubiri, tosobola kubanga olwana His Excellency but you can join him newankubadde nti yesi Musiraamu, naye mu kutunuulira interest nti osobola okugatta amaanyi go mu mugongo gwa President His Excellency Robert Kyagulanyi nti General Museveni waavaawo Obuyisiraamu muba musobola obuteeseza ebiteeso ebinaabugasa, ate ne His Excellency Robert Kyagulanyi tosobola kumulwanyisa nga bw'otasobola kulwanyisa Mubajje ne General Museveni. But you have to think nti newankubadde ono si Musiraamu, naye bwe nkwata amaanyi gange ne ngateeka mu mugongo gwe ne tujjawo ono, tusobola okukyusa Obusiraamu. Okitegedde? Interests not emotions. Mu ggwanga gye wava UAE waliyo mu kibuga Abu Dhabi waliyo omuzikiti gwe bayita Mary Mother of Jesus Christ Mosque. Era twalaba mu Papa oba mukulembeze w'Obukristaayo nga sinkanye omu ku bakulembeze b'Obusiraamu nga beerya mu ngalo oba nga benywegera. Mu ggwanga Uganda mukulembeza emotions. Mukulembeza emotions. That's why omukulembeze w'Obusiraamu yali agenda okijjawo Sheikh Mubajje, Muzaata, baamumiza omusu. Abdul Nur Kalisa eyali asomesa enkola entuufu ez'Obusiraamu baamugjawo kubanga General Museveni akimanyi nti bino ebyekisiru byammwe bimukolera. Bw'obeerawo ng'osookako kuddamu salaamu ya muntu kumala kulaba swigida gy'alina oba sunna, awo ye aba akola. Kati kye kintu kye tulimu nti twagala okukyusa obukulembeze naye tetusobola kubeera ffekka, kuyimirira ffekka. Nga bw'olaba nti President bwe yali nnyonnyonyi n'agenda mu America, Canada yasaba abazungu balekerawo okusapootinga General Museveni. Wetugira ku pointi yeekolera yagamba mbu Museveni mugagga. Obugagga bwe babuteekako buteesi sanctions ne bubeera nga tebukyamugasa. Okitegedde? Nga naye okolaganye na muki na muzungu kubanga ebyobugagga ebisinga abikwese mu nsi zaki z'abeeru. Ekyokubiri nti n'ebyokulwanyisa baba bajja biteekako embago bibeere nga tasobola kufuna byakulwanyisa. Awo kiba kitegeeza protest vote ejja kuba erina omuzinzi nti emundu erina amasasi 12 bwe banaagakuba ne gaggwamu ajja kuba tasobola kugireloadinga. Okitegedde? Ng'ekyo kisobola kutuukawo kitya nga mutudde ku ntebe n'omuzungu. So you cannot dwell with the white supremacy or white influence, but you can cohabit and coexist with the white supremacy. Kubanga Venezuela ekyagikubisizza yesingamu enzizi z'amafuta mu nsi yonna, ye Maduro yayagadde okulaga nti can resist, ng'alowooza nti Omulasha anaakola ki? Agenda muyamba oba Omuchina. Abo abasajja abo balina UN Security Council gye batuula oba waliyo G7 gy'otabeera mu New World Order ne bakuteeseza nga bagenda kubeera nga basavinga interest zaabwe. Okitegeera? So mu ngeri emu oba endala ekisobola okuyamba kwe kuteekawo enkolagana, so si kuteekawo mbeera ebalwana. Tosobola. Ibrahim Traore nkugambye akolagana n'Omulasha naye nga bw'investinga teriyo muzungu asobola kugaana kukola nguudo. Ensi UAE okubeera nga ekulaakulanira ku sipiidi y'ekika ekya waggulu, Omuyisirayiri alinamu investment, zi Marriott, zi Sheraton, ezo franchise si z'Abawarabu. Okitegedde? Kati nga mu ngeri emu oba endala for security guarantee oba safety olina okuleka omuzungu n'abeera ng'alina investment mu nsi yo asobola ogiprotectinga aleme kutondawo mivuyo. Kubanga Maduro byombi yabifiiriddwa. Newankubadde nti abadde alina omutima gw'abantu be n'ensi ye ng'agyagala, byombi yabifiiriddwa. Ebyobugagga kati bigenda kutwalibwa kyere. N'obukulembeze yabufiiriddwa. Sisuubira nti President His Excellency Robert Kyagulanyi asobola okubeera ng'alowooza bw'atyo.
teweerabira ng'ennaku z'omwezi 15 January ku kabonero Umbrella londa Kyagulanyi na buli wali Umbrella tikinga. Ekyokubiri downloadinga beat chat. Ekyokusatu noonya akakongeko nga bukyali oleme kutuuka ku ng'otaataaganyizibwa.